olwaleero tubayise nate nsonga ez'enjawulo. Mujjukira twali wano etwogera ku nsonga ezigenda mu maaso wano mu Parliament, era nga tubanja biro okuva ekitongole kya Parliament ne Sipiika akikulira. Twasaba Sipiika ebintu byalinga bisatu. Okusookera ddala ayite commission meeting, kuba commission yetwala Parliament eno era yesalawo ssente mmeka ezikozesebwa ku ki, byonna byonna yebisalawo nga commission. Era nga commission tetuulanga ne muwandiikira ebbaluwa. Oweekitiibwa Sipiika yaddamu ebbaluwa yange nga annyonnyola ebintu bingi. Kaakati tuli mu process ya budgeti, commission tesobola kutuula, eno ebbaluwa gye yaddamu n'angamba nti ekitone ennyo commission ejja kutuula eyo nga tutandise Julaayi, tumazeko June, tutandise Julaayi. Neŋŋamba ate bijje biti ebyo, kubanga ekitegeerako nti commission yasemba okutuula mu August omwaka oguwedde. Kakati bw'ogamba nti tujja kutuula commission eyo mu Julaayi n'okweyongerayo mu mwaka guba guweze, nga neebuuza ani atuulanga commission okusalawo ensonga zino eza ssente zikozesebwa Parliament, kubanga commission yeevunaanyizibwa ku nsonga ezo. Era njagala kujjukiza Sipiika nti tayinza kulowooza nti ayinza okutuula ye nga ye n'asalawo nti kakati afuuse commission, yakulembera commission naye ye nga ye si ye commission. Just like nga bw'ali Sipiika wa Parliament naye si ye Parliament, tasobola tuula nga ye n'agamba nti kakati mpisiza etteeka. Nedda, alina tukubiriza ne tuliyisa. So ne commission erikuba member ab'enjawulo nga nange gwendi. So tayinza kugamba nti kati ajja tuula ye nga ye asalawo kyayagala okusalawo nga commission. Nedda. So kino nkiwakanya nakyo, kuba toyinza kugamba nti omwaka gujja kuyita commission tetuula. Kakati emirimu gitambula gitya? Ani atuulanga commission n'asalawo olwa commission? Ensonga endala twamusaba ayite olukiiko lwa Parliament twogere ku nsonga zino. Olukiiko n'aluyita, nyira mwamulaba n'abuzaabuza n'alimba n'okulimba, kubanga yagamba nti loofu katumalize baminisita okulenga ministerial policy statements zino, then ensonga ezo tuzogereko bulungi. Naye olwamala okulenga ministerial policy statements, Parliament n'agigalawo n'adduka emisinde. Neŋŋamba bannange, waliwo ebifo by'obeeramu ate nga tulina kweswaza nnyo, tubeera mulimba kutuuka awo. Naye anyway ekyo kyalaga nti Oweekitiibwa Sipiika alina kyakweka, alina kyatayagala kunnyonnyola ku nsonga zino, ate nga ffe tugamba tetugenda kumukkiriza kukwekereza kintu kyonna ku nsonga zino. Ekirala twasaba Parliament eveeyo mu ngeri ennambulukufu ennyonnyole ensonga zino, eddemu bannayuganda ebibuuzo bye babuuza. Ekyo nakyo tekyakolebwa. Mpandiise amabaluwa, mpandiikira ebitongole eby'enjawulo, mpandiikidde IGG, mpandiikidde Financial Intelligence Authority, mpandiikidde DPP, mpandiikidde ne Auditor General, nga mbasaba okunoonyereza ku nsonga zino zigenda mu maaso mu Parliament, kubanga buli omu ku bitongole bino balina mandate yaabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Naye n'ebyokusooka okubajjukizaamuko ku nsonga ze tugamba nti twagala tufune ennambulukufu ennungi, kubanga tuzze tuzoogerako. Abamu bayinza okwebuuza nti naye nsonga ki ezo? Okusookera ddala nsonga eza PADM eza Oweekitiibwa Sipiika. Mwaka oguwedde twakitegeera nti yatambula mawanga ag'enjawulo kumala emyezi nga 6 era n'afuna PADM wa buwumbi 2 ne miliyoni 6, 2.6 biliyoni. Ekizibu ekiri ku nsonga zino, okusookera ddala si kituufu nti Sipiika mu mwaka oguwedde yali taliwo okumala emyezi nga 6. Kubanga ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2
n'akomawo wano mu Parliament okukikubiriza. Kosi twamugamba Speaker nga ng'oyanguyeeyo naye anyway ddembe eringa omuntu waba awulira nti kati ali ready. So kakati kino emyezi 6 omwaka oguwedde nga Speaker taliiwo yalidde kubanga si kituufu ekyo. Kiba kitegeeza nti engendo ezimu teyazitambula ne ssente yazifuna. Tulina n'engendo ezimu ze twawulira nti tewaliyo delegation okuva e Uganda naye ate yafuna zipaadiemu wano. Ekirala ekyenkiza ennyo ate ono yamwongeramu mumenyi w'amateeka kubanga Speaker bw'atambula wabweru w'eggwanga buli lunaku aweebwa $909 muyamba okufuna woteeri ekyokulya n'ebirala byonna babifactoringamu omwo. Naye ate bw'olaba ssente zino ezaamuweebwa buli lunaku yali aweebwa $400 ezisukka mu 4,000. Kakati Speaker yatulayo enga ye n'asalawo nti kakati kaneeyongeze kuba talina buyinza obwo, si ye yeesalirawo ye enga ye. Ekikola atya nga tugamba twagala embalirira ku nsonga ezo. Ekirala of course twabyogerako commission eyatuula ba commissioners neyali leader of opposition ne beegabira ssente awo engeri y'obumenyi bw'amateeka buli omu n'akyogeddeko ne Uganda Law Society efulumiza ekiwandiiko n'abalala nga bagamba kino kyali kya bumenyi bw'amateeka. Waliwo abalowooza nti zino ensonga za NUP nakino munaye n'abakukundula mu by'amateeka bavudde ne bagamba kino kikyamu. Abaali ba leader of opposition bonna baavaayo ne bagamba kino kikyamu. In fact neyali excuse yali yeweebwa mu kusooka nti waliwo petition ba leader of opposition abedda bwe baleeta petition nga baagala akasiimu bakyegaana bonna. So kati nga tugamba ensonga eno nkyamu nga tugyagalako obulambulukufu obulungi. Ekirala kajeemeza abantu abalala nga clerk wa Parliament era naye yatambula engendo ez'enjawulo ezimu nga zikontana. Olaba dates zalina okubeera e Kenya ate bagamba alina awalala kijja kitya ate ssente ezo zonna n'azifuna. Naye ate ekyenjawulo ku clerk wa Parliament, clerk ye accounting officer owa Parliament ye. Kitegeeza nti buli ssente efuluma erina okubeerako omukono gwe. Kakati naye alina bingi ebyokunnyonnyola. Yayongeza Speaker ssente zino mu ngeri etategeerekeka yabikola oba maybe abeeyo agambe nti Speaker yansinza amaanyi nga sirina kyakukola naye nga ye talina bwabiddukamu bino ebintu kubanga bwe buvunaanyizibwa bwe ye nga accounting officer. Of course mulimu n'endala eza abantu abalala ADM nga Oweekitiibwa Magogo. Ensonga endala yali yakubakozi bano ku Parliament nga bwe tubiwulira babawo emirimu mu ngeri etategeerekeka. Ne Auditor General yakinokolayo mu lipooti ye ng'agamba nti abantu bangi abaweebwa emirimu naye tubanoonya wano tubalaba baliwa bafuna omusaala era nga bwe tubiwulira bateekebwa ku payroll ne bafuna emisaala naye ate bali balina gye bakolera eyo mu bizinesi z'abantu ab'enjawulo naye nga bafuna omusaala wano. Kikyamu eno nga abakozi abalina okubeera wano contract ziweddewo tugamba muzize bujja abagamba tewali ssente naye waliwo ssente ezikola ebintu ebirala bitategeerekeka. Ensonga endala community outreach ezo eza Speaker. Ssente mpitirivu buwumbi na buwumbi ezaateebwa ku akawunti z'abakozi wano ku Parliament. Omu assistant director wa HR ku akawunti ye baateekako obuwumbi 2,400,000 $2.4 billion. Nazijjayo nazitwalira Speaker. Omulala principal protocol officer mu office ya Speaker 1.1 billion kawumbi. Omulala Chris Obole ono yayogerera Parliament 1.9 billion akawumbi kamu $1,900,000 zaateekebwa ku akawunti ye naye nazijjayo nazitwalira Speaker zakola mirimu gya Speaker. Mirimu ki egyo gitegeerekeka. Ne officer we omulala yaweebwa ku akawunti ye kwateekebwako obuwumbi 4,500,000 mwana 4.54 billion. Nazijjayo bonna bazijjayo bazitwalira Speaker okukola emirimu ki egyo gya community nga bwe bagamba mbalirira eriwa era kijja kitya nti buwumbi na buwumbi buteekebwa ku akawunti z'abakozi wano era n'abakozi wano ku Parliament balina okwegendereza wakati bano balina okunnyonnyola ba Chris Obole n'abalala
Obumbi n'obumbi buteekebwa butya ku akaunti zaabwe tukimenya amateeka ate ne bazijjayo ne baziwa sipiika manyi oba yabawaako oba ki ebyo banaabinyonnyola naye kino kimenya amateeka. So kakati n'abakozi bano ku paalamenti balina okwegendereza kubanga bajja bakozesa ensobi anti kakati ku akaunti y'enkya bajja teekako sente zino zijjeeyo zindeetere naye kati eri mu records kiraga nti gwe wazifuna ofuna zaaki. Toyinza kugamba nti yali mistake n'agenda zisangayo busanzi nenzijjayo nenzitwalewo sipiika. Ekitegeeza nabo baabirimu bino mpango buno nga balina okwennyonnyolako. Bano mu ofiisi ya Lead of Government Business akaunti kwateekebwako obuwumbi 4 mu miliyoni 4 zino zakola mirimu za ofiisi government business. Ofiisi ey'Oweekitiibwa Nabbanja oyo naye alina okunnyonnyola sente zino zaali zaaki era nga lwaki ziteekebwa ku akaunti ye ng'omuntu. Ensonga endala eno contract wakati wa paaliyamenti ne radio gye bayita Maama Bukedya FM. Eyo radio bakitegeerako nti radio ya Oweekitiibwa Sipiika yennyiniyo. Radio eno yaweebwa contract ya buwumbi 3 mu miliyoni 13 okukola emirimu gya paaliyamenti. Mirimu ki egyo twebuuza? Era bayita mu procurement regulations ki? Kubanga wano TV ez'enjawulo radio ez'enjawulo mukola emirimu gya paaliyamenti mutulaga live wali nga muteesa n'ebirala mu buno obuwumbi nga temubufuna. Radio ya sipiika ya njawulo ki okufuna obuwumbi buno obusoba mu 3? Ate n'ekirala abantu abateeka omukono ku ndagaano eno nga bamaneja ba radio ya sipiika bakola mu ofiisi ya sipiika wano. Kati ebintu ebimu bikwewuunyisa. Contract tetegeerekeka, procurement regulations n'ebirala buwumbi 3 n'okweyongerayo. Naye ate abasayininze nga bamaneja ba radio ya sipiika eri Bukedya bakola wano mu ofiisi ye. Kati kikulaga nti tebitegeerekeka. Ensonga eno ng'erina okunnyonnyoka obulungi. Amabaluwa genabategeezezaako ge nawandiise yasookedde eddala ya IGG Oweekitiibwa Betty Kamya muwandiikidde nga musaba anoonyerezeko ekitongole si yenga omuntu ekitongole ekya IGG kinoonyereze ensonga ze zigenda mu maaso mu paalamenti embitirivu. Nawulidde IGG Oweekitiibwa Betty Kamya yagambye nti Auditor General ali mu kunoonyereza ku nsonga zino kakati nze nkyabivuddeko. Oweekitiibwa Betty Kamya munaye teweesuulirayo kwa naggamba obuvunaanyizibwa bwo mu mateeka buli kiriya bulambo bulukufu bulungi. Toyinza gamba nti Auditor General ali mu kuoditinga kakati nze sijja kunoonyereza. Nedda. IGG kitongole ekyetengerera, so tekiyinza gamba nti omulala ali kunoonyereza nze mbivuddeko. IGG kiki kyotya? Kubanga etteeka likuwa bulungi obuyinza okunoonyereza ku muntu yenna ku nsonga zonna nga tolina na bwebuuzizaako. Katoyinza gamba nti ate kakati Auditor General ali mu kukola audit nze mbivuddeko. Nedda. Kubanga obuzibu obuli ku nsonga ya Auditor General era naye namuwandiikidde nga mutegeeza nti okusookera ddala twakitegeddeko nti sipiika yasabye Auditor General asindike wano ttiimu banoonyerezemuko. Naye ttiimu eyasindikiddwa Auditor General ye ttiimu ebadde auditinga paalamenti emyaka gino gyonna. Kakati kyanjawulo ki bagenda okukola? Era bagenda kusiiga kazigo wayitewo ebbanga ttono sipiika ave yagambye nti mulaba Auditor General afulumiza ripooti ng'etwejjeereza tetulina musango gwonna. Tugamba ekyo nedda. Eyo ttiimu ebadde wano ng'enoonyereza tegenda tegambe nti bye twanoonyereza luli nga tuggyeyo ebyaddala. Kiba kyetagisa ttiimu mpya sinakindi n'okugendera ddala obuziba mu nsonga zino. Kyengamba Auditor General era ntusaba tufunire ripooti ez'enjawulo. So kakati Auditor General ngeri, by the way, officer wa Parliament. Auditor General mukozi wa Parliament netteeka bwe ligamba is an officer wa Parliament. Kakati yes alina obuvunaanyizibwa anoonyereze, naye ate tugamba IGG toyinza gamba nti engeri ye gyali mu kunoonyereza ze mbivuddeko. Nedda. Era nga IGG tumusuubira
okunoonyereza ku nsonga zino mu ngeri ennambulukufu. Omulala gw'empandiikidde ye DPP. DPP muwandiikidde nga musaba alagire okunoonyereza, kubanga DPP akolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala, ddala poliisi, era nga yatera ogiragira nti kaakati munoonyereze ku kino. Ye nga ye tanoonyereza naye abodaringa, so nga kyemusaba. DPP kitongole ekyetengeredde era nga tekirina kubeera na kutiisibwatiisibwa. Katusuubire DPP anaakozinga investigation ku nsonga zino. Omulala gw'empandiikidde Executive Director wa Financial Intelligence Authority, era kino ekitongole kiteekebwawo etteeka eriyitibwa anti-money laundering. Kubanga bino bituze tulaba ssente buwumbi na buwumbi okuteekebwa ku akawunti z'abantu abamu bakristo gole n'abalala, ekyo kimenya amateeka. Ssente ze bakukusa zaaki? Era nga tusabye Financial Intelligence Authority enoonyereze ku nsonga zino. Katusuubire nabo tebagambe nti kaakati bali abalala gye bali, ffe tetujja kuyingira edda. Bino ebitongole buli kimu kyetengeredde nga kyo, era nga tekiyinza kugamba nti waliwo abalala banoonyereza, ffe tetugenda kubyenyigiramu bino ebintu. Buli omu yeetengeredde ye nga ye. Ensonga endala, tulebe sipiika ng'avaayo mirundi egy'enjawulo. Juzi yagambye nti ne mwami Museveni ampagira, gavumenti empagira. Ne tugamba ebi gavumenti etunyonnyole emuwagira sipiika ku nsonga ki? Kubanga baatugamba nti nga gavumenti bafulumya policy gye bayita zero tolerance to corruption. Tebagenda kuttira muntu yenna liiso ssente y'omusolo. Byakyuse oba nene ensonga naye bagenda kikwata nga bakwata ensonga z'amabaati. Abanene ababba amabaati ga Karamoja abamu baabaleka ne bagendera abamu. Tugamba nti tetwagala muntu yenna kubiikirira ow'ekitiibwa sipiika mu nsonga zino. Sipiika ze ng'afuna lwekwaso. Twali mu paalamenti neyekwasa abali b'ebisiyaga nti be bamulwana. Tugamba bannayuganda abakubanja embalire ku ssente zaabwe, ate kakati obayise bali babisiyaga. Bannayuganda tubawe ekitiibwa. Zino ssente zibabanjako embalire ssente zaabwe. Kati oyinza bagamba temulina ebibuuzo bimulina kumbuuza mmwe muli bali babisiyaga. Lwaki tufuna lwekwaso? Lwaki toddamu ebibuuzo bye twakubuuzizza? Kati juzi namulabye nga yeekwasa ow'ekitiibwa Kadaga, yali sipiika, n'agamba nti bano abakazi abakadde ennyo abali mu ofiisi ya sipiika balwana okweddiza ofiisi yange ewa sipiika. Bo bakulaakulanyiza ebitundu byabwe, Kamulina walala ebitundu ebirala. Simanyi oba ow'ekitiibwa Anita Amongi n'ow'ekitiibwa Rebecca Kadaga balina entalo zaabwe ng'abantu. Simanyi, tebinkwatako. Ze ebinkwatako ze ssente zino ze tubanjako embalirira. So tusaba ow'ekitiibwa sipiika nga tukuwa ekitiibwa ku lwa ofiisi gy'otuulamu, neddamu ensonga zino. Ekiraba kwebuzaabuza ng'ofuna kati tumanyi mulala gwagenda kunenya kyonanwana n'onanwana naki. Kale ffenna munnanga bali mu byobufuzi tulina abatulwana. Nange ndi wano nga loopu ng'omubaka wa Nakawa West, nina abatanjagala. Ffenna buli omu. Ne kaakati siyinza kwekwasa abatanjagala nga mubuuzibwa ebibuuzo eby'enkizo. So kakati sipiika, yes, naawe olina abatakwagala nga naffe ffenna tulina abatulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo. Naye leka kwekwasa abo, simanya abakulwanyisa, simanya ki. Tamu ssente y'omusolo eno engeri gye wagikozesaamu. Kitubuuza bannayuganda kye baagala odde mulekeraawo okufuna lwekwaso. Ate nga sipiika ayinza n'okweyamba neyeetaasa ku nsonga ezimu. Ezimu of course walina okubeerawo okunoonyereza. Buli awo ne zigenda ne mu mbuga z'amateeka. Naye kati waliwo ezimu zasobola okutereeza nga bukyali. Kati nga zino tripu zeyatambula nti oli Kigali ate ekiseera kyekimu oli Nairobi. Ssente zikumyewo. Ate olumala okukomyawo eza Nairobi n'ez'ekigali nazo olina okukomyawo ezimu, kubanga padiyemu yo tugimanyi ya $900. Ne kati gwe weewa 4,000 n'okweyongerayo buli kanaku. Ezo endala zikomyewo. Kubanga bwe kirina okubeera. Njakulo ekyokulabirako. Juzi nagenda nga nkikiridde paalamenti okulambula ku ekitiibwa Ssegirinya ali mu ddwaliro e Nairobi. Era ne ndaba n'abasawo ne nkomyawo lipooti eri paalamenti ku mubaka waffe kubanga ali ku sayidi gye nkulembera.
era mu kiseera ekyo nategeeza nti nja kugenda maleyo olunaku lumu komewo okukakalaba emirimu emirala era nenkomawo kooti nenjiwaayo wayitawo ennaku nendaba akawunti yange nga kuliko sente zigenzeeko nga nnyingi okusinziira ezo ezaali zirina okugendako wali walina kugendawo sente za lunaku lumu hoteri n'ebirala n'ebirala ngeri gye nagenda emirimu ebitongole gya paalamenti era ate nalaba nga bataddeko sente za nnaku 5 neŋŋamba kino si kituufu era nga bwe kitera okukola oba olina gy'ogenze oluusi kizoka alina gy'alaze alina kumala ennaku 7 naye naafuna ebimukomyawo nga bukyali okukwata boarding passes n'ozitwala wano tulina office gye bayita accountability office n'oziwaayo era ne batabulating ennaku ezayitamu nga toliiyo omwezi oguddako sente zo kwe batema sente ezo era zino ezange neŋŋamba nti yali wakubeera lunaku lumu niba processing ennaku 5 kubanga waliwo abantu abaali bagenda abaka nalo kusonga ez'enjawulo so baali processing lumu neŋŋamba kale mukikoze bwe mutyo kakati muzididacting ezo naye ate process yalwawo era omwezi guno sente nendaba nga tebazitemyeko nembuuza ne baŋŋamba nti abajja zitemako mu April kubanga process zalwawo processing ebyo byonna byonna neŋŋamba sigenda kulinda mwezi ate gujja lwaki nkirinda nekirwawo ekintu kino nenzigyayo sente ku akawunti yange ez'ennaku 4 nenzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno ya gavumenti ino kopi yaayo nga nzizizaayo sente ez'ennaku 4 kubanga nali Nairobi lunaku lumu kukirina okubeera bannange yoyo accountability owa ddala era ne sipiika kyetumugamba nti sente zewali tolina kufuna zikumyewo sente ezo zamuwa musolo era nga zirina kukola ku bintu ebirala ensonga endala ya abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tukitegeddeko nti bali mu kutiisibwatiisibwa njagala kubira omulango w'ekitiibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako ku nsonga zino ez'enjawulo muleme kubeera batiitiizi nakola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu muddeemu bannayuganda bye babuuza munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino bameka kati nganze abantu bambuuza naye Ssenyonyi totidde n'abaka abalala boogera ku nsonga zino n'abantu abalala tetulina kye tugenda kutya kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange kulondola sente y'omuwumusulo so sipiika sirina kye mutyako muwe ekitiibwa na sipiika era leka nsubira mpa ekitiibwa nga leader of opposition ne mu kumuwa ekitiibwa nina okumuwuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuwumusolo so tuleme kutiisatiisa bannayuganda ababuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe so toyinza batiisatiisa lwaki onyogerako naki ssente zize alinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera n'ekisembayo abazze bagoberera mulabe nga sipiika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze mu maka ge negaaza n'ebirala ono sipiika mulamba mu ggwanga eryo ggwanga ddene nnyo ne mu ikonomi okutusinga wano nibagamba nti niwankubadde sipiika ate sipiika wa kibiina ekiri mu gavumenti ekya ANC naye bali mu munoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya $12,000 ate nno munaye bwogerageranya ssente ezo zino ffe zetwogerako mu ofiisi ya sipiika n'ebirala n'ebirala ezaawa nate empitirivu nnyo kyo kikulaga nti wali alina kubeera waggulu w'amateeka yes South Africa tetuukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo naye bagamba nti sipiika tulina be twamuwuliddeko bali mu kumunoonyerezaako abaffe sipiika owaffe ye lwaki takwatibwako munene atya tugamba nti nedda ey'ofiisi gyalimu y'abannayuganda ne ssente z'akozesa z'abannayuganda twagala anoonyerezebwe We can ask the same. I'll respond that. Oyo ye leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ku nsonga engeri ensimbi y'omuwi w'omusolo gy'edibagibwamu abakulu bagyegabanya ne balowooza nti buli muntu aliwo okulya nguzi akugamba nti ye ensonga enkulu si muli wa nguzi ensimbi ezze ku akawunti nga tamanyi mayitire gaayo si mwetefutefu kukirya era aba alina okubuuza abagitaddeko nti abange eno mutaddeko yaaki bwe bamunnyonnyola amakubo gerimu nga matuufu
asobola oggirya. Naye bw'ebeera nga yangeri ya bulyake, musiga kifaananyi nti naye muli wanguzi, baagala okumusula mu katega ke basula mu Mathias Mpuuga Nsamba. Lwakuba ye musajja wattu bambi yakagwamu nga tamanyi. Naye ate ye Joel Ssenyonyi agamba tajja ggwa mu katego ng'ategedde nti ne banne ebyo bwe batyo bye baabateganga. Ensimbi yazikwata n'azizzaayo. Kati ate ayagala okumanya sipiika ensimbi zonna z'afuna azifuna mu kkowe ki? Ye akola mirimu ki egy'enjawulo egimuweeseza ensimbi zonna zonna? Bannayuganda badaagana bagenda malwaliro awatali ddagala, batambulira ku nguudo embi, ebyenjigiriza bifu nnyo, naye ate nga bambi basasula omusolo. Bandyagadde okufuna okumanya nti ensimbi lwaki abakulu bo bazeegabanya ate bannayuganda bawa emisolo ne batayambibwa ne batafuna services ze bateekeddwa okufuna. Kale byonna leader of opposition ajja bitutemeratemera, era ensonga lwaki bannayuganda baasanyuka nnyo nga bajjawo Oweekitiibwa Mpuuga ne babaterawo Honorable Joel Ssenyonyi kubanga ye musajja si muli wanguzi ate era akakasa nti taligirya. The investigation processes in this country seem not to yield much when it comes to the powers that be. How confident are you that these entities will respond appropriately to the letters that you have written to them? Thank you. Yes, I mean, members, let's have at most 2 questions. Thank you. One of my questions you have asked, I want to know on the question of the donations, there's a bigger picture of several of the top government officials having big budgets, especially on donations. Why don't you address it as well? Perhaps we would also want to know if your budget has donations. The other thing, since we are speaking about accountability, the allegations of officers in the office of the leader of opposition paying about 500,000 shillings to the party. Is that true? Thank you. My name is Derek Ondero. I think it ties a little bit to his question. The last question. You have already cast doubt on the Auditor General's efficiency to lead in investigating this matter.